kitalo nnyo kitalo ddala amawulire gano gatandise okubeera nga saturating ekiro ky'olunaku olwaleero naye nga sinabeera nga nfuna clear information ku ki ekyatekinze place naye bimaze okubeera nga ngezaako okubeera nga ncollectingawo information gyenfunyeewo ne ngamba kanzije mbiwe ba SMX media subscribers ba SMX kings and queens nera nga kitalo nnyo kitalo ddala mu kusooka baasose ne bangamba bannayuganda 7 bafiiridde mu Mukabenjje ne ngamba bannange nera bannayuganda naye ngenza okufuna clear information nga kitegerekezeeko omunyasi bannayuganda bokka babadde mu bbaasi wabula mwabaddemu n'abantu abalala kana akabenje kagudde Qatar nera nga kafiiriddemu bannayuganda 2 kitalo nnyo kitalo ddala owedde abamu ebifaananyi mubiraba naye si nti bonna abafiiriddemu nga information eyasoose okubeera nga esatulatinga we yabadde mbu babadde bannayuganda bokka nedda muneno mwafiiriddemu bannayuganda 2 baneno nno actually ndooza babadde guarding security company ndooza bas yafunye akabenje nera nga mweno company bagita EGSS obeera gwe nawe nomanyi omuntu nga yagenda Qatar kubeera nga akola nga yagambako mbu akolera mu kitongole oba security company eyitibwa EGSS ngegwayo European Guarding and Security Service munange bayeno bebasinze okubeera nga bali affected muneno mwakabenje kagudde Qatar oluguudo waluyita Salwa Road nsobera bakyogera nanti situukangayo Salwa Road si Salwa Road we baliyita SALWA road yes oluguudo eluto we baluyita olwaguddeko akabenje kanene era nga okusinza ku eyewitness agamba munene abantu 7 banfiiriddewo instantly abalala ne babatwalira ku bisago nga munene abasanvu abafudde mwabadde Bana Kenya bana kitalo nnyo kitalo ddala nga mulimu Bannayuganda 2 abo be bantu 6 ne nkubeerako ne driver ngono ye yabadde ne pali driver naye nga yafiiriddewo amawulire ne information esukkako kweno sofa gye tulinako aba EGSS bakyaganya okubeera nga bavayo bawa statement enambulukufu oba enzijuvu ku bakozi baabwe abafudde ne details ezibakwatako naye ebifaananyi byo nga byatandise okubeera nga bisaturatinga ku social media gwe nawe n'amanyiiko omu kwaba abantu bambi kitalo nnyo kitalo ddala okubeera nti nera bafiiridde mu kabenje e Qatar so gwalina omuntu wakola e Qatar nga information erienda ate navaayo kumanya manya abiki nebisigadde eby'amaanyi ebibakwatako wagye bava kitundu kiri we bava kampani ki yabatwala nebisigadde osobola okubeera ng'olaako ebifaananyi n'ogamba ono nali nsomyeko naye yaŋŋamba ali eno n'eno bazadde baabwe ne basobola okubeera aba family members ne basobola okubeera nga bakwasaganya embeera eyo kitalo nnyo kitalo ddala kankusaba bambe subscribing nga nuko SMX media ffe tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa stories zaffe zibeera nyimpimpi ate nga sooka ziconvertinga data waleme kubeera ng'agenda mu nje SMX sign out.